Tewali muna Uganda agana teka lyonna nga likulakulanya ensi ye. Ekiruma muna Uganda tasobola kuleta teka ngeri nga talimanyi. My point is as Bajjo onkubako otye teka ne limala emyaka 3 mu parliament balibisa ne muliyisa maze sirimanyi. Ekyokubiri trade order yaleta trade order yenna yakireta mu nkukutu kwefulamba ayagala kulakulanya Uganda bamenye container zone ziri kukuba n'abanaku babagobe mukatana mu ggulu babbira mu sente nyingi. It was a deal. Contractors awezebeewo emirimu okumenya obuyumba tebakikola mutima mulungi tikula walabye ekyengera nga bamenya container ezimu gezimu bazirekawo ezabane singa baleta trade order ne bagisomesa ku TV ne bagamba abekyenga tugenda bawo emyaka 2 nga tetunamenya bu container bwa mubabe mukono ne mayuge bamenya ne busiya mwetegeke munonyewe mulaga titwagala container mbi ku luguudo kubanga efaananya bubi Uganda b'ekibuga nalabye n'ekisajja Masaka nga kimaakinga ebizimbe by'abantu ne mutusomesa okumala emyaka 2 mukatwa teri muna Uganda yandibadde alumwa. Naye President Museveni video eno ogiraba oli mu state house otudde mukatona mugulu nga abanaku babamenya nga abanaku babamenya bennyini ne kote y'abatalina mirimu kubanga Uganda abavubuka 9 mu 9 ku 10 tebalina mirimu. Oluko emirimu gikulemye okuwa abantu walimbye ne BPDM kyokka bana abalina ke bakola ku buzibu bw'oyina President Museveni nabo ne babagoba nga tebalina mirimu. Point yanga weeri nti olemesa otyo omuntu alina wajja ekyokulya nga n'abavubuka bakufuukidde ekizibu tebalina mirimu ate abavubuka n'obongerako n'amakadde n'abavubuka batalina mirimu. Ekigendererwa kyo President Museveni ng'ondaba ku TV ng'onyumira nnyo okulaba nga abantu beetema, onyumira nnyo okulaba nga abantu babba amasimu ku kkubo, onyumira nnyo okulaba nga abantu babba ekyokulya. Okutereeza ekibuga kirungi nnyo era tukyagala nnyo naye enkulaakulana kibeera kusanyusa bantu. Sijja kuletereza kibuga ng'ate emirimu egiri mu kibuga gy'ojjawo. Naye omuntu alina amagezi akola atya atereeza waagaba emirimu. Mbakubanga nze Bajjo nga nze naleta trade order nandiwadde abasuubuzaawo advance ya mwaka gumu nenzija ku mativi nensomesa abasuubuza abo. Bwe mala okusomesa abasuubuza abo ne mbagamba nti nga naatera okumenya nenkola ne notice nenkola n'ebirango mu mawulire ne ekituluma abana baagudde bugwi ku bantu Uganda yonna nga tebeetegese balinga abalina kye bayisawo n'okukusa. Ate lwaki abantu babeesiga kubanga bamenyera mu buli bwanguzi. Waliwo omugagga waliwo wa family waliwo omugagga eyaleese trade order nga yagala tractors zifune emirimu nga yagala sente zakoze operation bazibbe tebamenye kulaakulanya ggwanga bamenye bo kwegaggawazanga bo bannayuganda tobasinga kwagala ggwanga lyabwe. Waliwo yaleese ediru nga yalete ya number plate nga tusobola nagitulakinga babba emberuka y'omusajja nga number plate muli tulaka buli kibaleeta wano kibeera feke. Ffe tetuganda mugamba Bajjo olwo yansanga minisita Mulamba nangamba Bajjo goko togera enkulaakulana oli ku TV olemesa programu za government njagala nnyo obugagga njagala nnyo Uganda ebe nkulaakulanya naye mubuleese mutya. Nze njagala obugagga nga bugenda gaggawaza buli muna Uganda. Singa okumenya okwo kwabadde mu mateeka lwaki balekawo obukonteyina obumu. Era lwaki omenya omuntu nga wakava mu campaign tonalayira nakulayira ompulya bulungi n'omenya akayumba k'omunaku n'okatwala n'olekawo akammwe nina container zinalebe ze balese. Is that fair? Wako is that fair? N'omenya abali obi n'oleka mwezi abanene maleka trade order twala abanene n'abatono. Which type of country is this? Twakuye chettaka nebaza n'abakoba okumanya tufe tetuwakanya n'abakoba yagambye abantu baddembe okubeera n'obutaka bwabwe. Ekyo nenzikakano banko z'ogwange chettaka tutwakikoze eki ekya building ne tukikuba bone bagati bagenda kumenya awo nenzikakana ki naye what is trade order kati obuzibu bwenna bwa trade order gisitegeera kumena bintu by'abantu. Trade order ogireta okumanya basajja mwete mwasoma naye yalita kiteeke kyetaka kusiba ate omenya akantu akakuwa omusolo gw'ogamba Uganda njavu babasalako obuyambi omukazi wa container gwegirawo container abadde asasula mu URA kyokka kankwena ekyamagwe mwana gwe URA nabuyinfoma mu basuubuzi kajja ku dduuka ne kakusaba milioni 10 bozikama ngagenda kaita URA ngeje etwala container yo jo mu kikubo yo nayo nabino byenjogera babimanyi URA ejja ne gala amaduuka netekako siiru bwe bali kutekako siiru negamba container twagibala bwe ne baddayo. Which type of country George? Bajibala bubi container. Bandenga bagunanyizo bwa URA okubala container yo ngekyali wali nga tunagitusa mu kikubo. Lwaki enguzi mu giprioritize nnyo kati URA yateekawo enkola bwe bw'otubbira kwamenyo kwabba omusolo tukuwa ekirabo kumbe business nayo yaabwe bayinfoma baabwe bosi URA akutuma nagagenda onketera bameka betugenda okukwata
awaye enguzi nga bamuleka container tebagireta bogano bawe enguzi nga bakusukula URA engage no na container nga ne duka lye litekako siru President Museveni 7 program mujiraba ebyo byawalwanira mu nsiko ninamu obusungu ngenda kogera ndi mukakama URA efukidde abasubuze ekizibu bobatalisisa botobalisa nga bajja batwala container yo botobalisa nga bajja batwala container kubanga ka informa kabagambye onabbo omusolo buvunanyizibwa bwa URA obutata container tawa musolo container tu ketya mu kikubo netukali mu bahamu ali no gizayi mu twajibala bubi kitegeza baba myenguzi ontekede buli kyengo gamba era URA muve ku basubuzi muve ku bantu President Museveni bobo onyiza pesa eri kujja mu buyinza nzondabikiranga yavuddeko ekisa nga Katonda yakutaddeko kino amateeka agajjaga n'amapya mpuliriza nga oli mugamba bana Uganda nti nkoyo okubafuga amateeka mangi agali kwidda amateeka mangi agajja ali mugamba bana Uganda nti nkoyo okukola ki okubafuga tosobola kakatika amateeka ago kuba nansi nga tebagagala kasi wayinyigira nnyo abantu bemwalonda nga baganya okuteeka eddoboozi kubuna obulumi bwe tulina babajjo bokka be boogera kobe amakafana ng'emupi w'ekira ayogera ng'ow'emikono ayogera ow'emitiya n'ayogera ow'ekyengera ayogera bajja ayogera Uganda yonna eyogera basajja bano basobola otuwangula naye ebintu babirekedde babajjo mukatona mugula abasajja be baali banoonya obululu bajja batusuubiza naye bannansi kebaggwemu akajanja abanansi bannayuganda beetaaga okukolebwa ebintu bino baagaana okuzuukuka owootya muntu akalulumbu ayogera nnyo ku TV bone batala abantu bano abantu bajja kubafuula kapito wano embeera eri mu Uganda olabira baani abalumirirwa ensi nabani abajja bakolamu ssente osobola okulanga bamenye ekizimbe ky'omuntu notoka bamaziga ng'oli MP notavayo nze mbakuba MP nebya MP sigende mu parliament balina okulayira songo kama kulayira ku gaseki ng'abantu bayisa makika kwa twabalonda kuwakanya mateeka gano constitution ekuba nti olina mpuliriza twalonda ba MP ebyo nga twagala biteekateeka bino kuyita naye buli teeka liyise MP tebalina mugaso bwe bali banoonya akalo baatulaga nti bagenda kulwanyisa ebikolwa ebibi sinalaba ye MP ajja ku TV ku kivu batono nnyo be n'akalaba bakali kutandika akola mpuliriza n'abakadde kakati bannayuganda bajja abantu abensa mu parliament bagenda kukiraba kubanga president ekibalo kya President Museveni gamba nti ekibalo kya President Museveni bwe yategeera nti aleeta transition President Museveni kenyini n'akuba abantu abandi mu nemesi za transition n'aleeta amaleba amakalu agagenda okwanguya mutabanyi waafuge bwino wa bajjo nagamba nza mu intellectual kankwambusize bwe yategeera nti agenda kuyisa ebiteekateeka bwe yategeera nti agenda kunyigiriza bannansi buli muntu yali mu nsa yamukuba President Museveni yasula abantu abo nga tayita mu opposition yakikola intentional President Museveni mugezi mu politics sinagambye simala gatomera yakwata buli muntu kyanyiza okuinterpreting ebintu ebyo onelonda twalonda swengere wano mubusoga yakwata buli muntu kyanyiza okunemesa namukuba logically bwatamutekanga ku propaganda nga amukyayisa abantu kanatomeza Museveni President Museveni yatomeza banna Uganda ne balonda amaleba amakalu majo you shouldn't be little mpuliriza MPC mpuliriza nze nkyogera bajjayo ekyana mukaaka oba ku kyalo gy'obeera mwajjayo omuntu ayinza okuinterpreting etteeka lye bayita sovereignty bill olimanyi iteekirike magana ku bantu abali kulya w'eiwanga kakati tebakikoze nti bakikoze lwakulumirirwa ggwanga bakikoze lwa byabufuzi bamanyi Kyagulanyi alina abazungu abamuwagira kati bano baleeta amateeka galwanyisa Kyagulanyi tebayita amateeka gayamba Uganda bawa President Museveni report nti Kyagulanyi alina abamuwagira abazungu abaleeta ssente wano twalabye container gye bakutte 1.2 million US dollars nalabye akawala akalifa obwavu kakubye endulo omusajja akagambye sirika nkweko $1 million bakagudde eddalu bamuwaire ekirabo kya employee of the month kati employee of the month nafuna ki wale abantu kakateba wale ga family obwavu babwakika employee of the month lwaki ka sente ezo ze batutte sente ze batutte kati mwana agenda funa muki employee of the month bagenda zizanyinizo government yadigemi government egenda kuzeerira kali kadde mu employee of the month kana kayintani waliwo ka family era wako kanchikuyigiriza kino towasanga family likekisira n'ekyobwavu era gwe muvubuka ndaba kusanyuka towasanga abawabwe ng'abantu abo baavu omukazi omwavu kati wako omujigiriza abavubuka abagwana abavubuka mu nenyisa standard muwase bakazi balina kibali bano abakazi ojja kuwasa omukazi ng'ewaabwe balina n'ekitambo ky'obwavu nga ne bonoogenda n'olonda ssente akawumbi bonozireeta bakajja kuwa pulaani kazisaanyaawo kuba kati ogenda n'obalamu ssente ezo tezabadde z'oyo mwana oli mwene ddo ali kukoba nti nkuwa nyinizo nkuwako $3 eza dola million 3 eda Uganda million 3 eza Uganda tezabadde za nguzi just kubanga olode baade bamukutte nga URA etegedde ono nga bamugana ko bandula nakuba enduulu ngolode URA yazitegedde nga yazikutte dda singa badde ali anguzi tonjogera onanyi badde muki mwasi wagira ki
towagira nguzi naye omusajja alabenga sente ze bazitwalira bwere nagakanzigabire kuba nabali okumpi oli abadamu wako bukwi kubanga yabadde kumpi kubanga omusajja yategedde junye ng'alina bwami ng'alaba akawala kava akawe kagende keeyiye kawoganye mugogganye iyo taba lubaale wa bwavu bwavu bwenyi kubanga singa obayendiwe wandikoze nzikwata wali enguzi ate nguzi ng'ate badde babadde bamukutte sigaye badde amugaana kwogera ompulira iwala etategedde nti sente ziriwe zinandibadde sizikwata naye kakati ompadde sente z'obulere neŋŋaana yakubyewo ndulu okuba otya enduulu oyo muwala banawasaba bamuli mulondola ati nkubulira wali abantu nga balina ebisiraani by'obwavu kakati Uganda weeraga President Museveni yakuwa bannayuganda kino ekisanja mwenyweze yalese sovereignty bill kulwanyisa Bakyagulanyi mpuliriza ana owulirizanga byogere oba obimanyi sovereignty bill ndala ebyokuzimba mpuliriza sovereignty bill yabadde lwanyisa byana byabufuzi na NGO wawudde sente zebafirizi za Agatha kuli activists bawa President Museveni report nti abantu baleeta sente nyingi mu Uganda okulwanyisa ekitali kituufu kubanga waliyo NGOs eziyamba abanaku waliyo NGOs nga ziweerera abaana waliyo NGOs nga zikala ogenda kufiiriza bannamwandu ogenda kufiiriza abalwadde ba siriimu ogenda kufiiriza bumulekwa kyandibadde akola yandibadde aregulatinga nagamba buli NGO sente zeneefunanga zonna temujja kusukanga sente bwe ziti mwaka naye tetugamba bwe tunakusanga bakuyisizako situkusiba emyaka 2 n'obuwumbi 2 buli kimu kibataddewo bakitaddewo lwa politics eriteeka terisobola kuyita kikondi bajja ne bagamba nti munnayuganda kadaama ali ebweru toba munnayuganda kati olwokuba nti baagala politics bagana kujjako bantu kibayita artificial light y'obutuuze kubanga bakuzaalira wano nga kitawa wano oba munnayuganda automatically oba ogenze Canada oba ogenze Bulaaya oba ogenze ku mwezi osigala oli muki kandi etteka ly'abannayuganda baagala kubajjako bannayuganda natural light sikola nsobi kati natural light y'omuntu ogimuggyeko tekatogera ebintu bino mpola nga si busungu kakati President Museveni Katonda akuwadde n'ofuga emyaka 45 nga tewali biteeka ebyo wali ovuddeko lwaki bano abavubuka bwe bakateeka mu gavumenti bakutobeza President Museveni we document ekyabadde kimuvangaza emyaka 45 nga ne bwabba bamuleka nga abanaku bamanyi waabwe era nga baga mu Uganda tobaka kutulo mu Uganda tuya ku mmere naye kati kadamu omugyeko eddembe lyokuba munnayuganda abantu bannayuganda abali e Canada bagyeko eddembe lyabwe NGOs ozisudde oli eno omenya bizimbe musajja gwe oyagala pesa nabaki okimanyi bali kibatamanyi nti bazimba busungu mu bantu bo mwegenda kubaluka olunaku lumu bo munaye balowooza mbwe tumenya abantu basirika nti basiru balowooza tubateekako ebiteeka nti basirika nti munaye abantu si basiruka gundi mwana gwe nali ekyebogero ekyaliwo mu mwaka ki 2009 nali mu senior 6 esasi lyampita ku mutwe wali nankulabi nze am living testimony ensinga yasituse egatta buli kyojja obakola nekizimbya obusungu bana abasajja bakola buli kintu kunyiiza bantu ndozole yabaga nti bannayuganda basiru bazolo munaye zolo oyo ayiwa endusu gonyoma lwali kulumako okutu mukatona mugulu lyejjusa ate zolo wali kulumako otu ali kuluma n'eriiso zolo kati sawa zino bataddewo enjawukana kubanga n'abeeni ali mu benda bwe basingoka nalabye akakadde ku internet nga kasaba emitwalo nte kalina kyakulya kinali mbagamba nti bajjo era balina omukisa bagoberera bajjo nti embeera embi bwejja gwe togamba nti ze tebinkwatako amategati gali segregated ati mpuliriza abeeni ali mubalowooza bwe baleta sovereignty bill mbwegenda kunyiga opposition n'abeeni ali balowooza bwe bamenya ennyumba mbagenda tosobola kwawula nnyumba y'opposition etali y'opposition tosobola kwawula ni NGO zigamba baani kati bwe mubanga mukola amateeka bantu mmwe weetekanga mu bigere mpuliriza bwe weeteeka mu bigere nti kino kyenkola bwe ndiba nvudde ku ntebe kiri gasaaki ate omuntu omugezi buno obutatunulira President Museveni yekadidde ye tafaayo kyaleeta kyonna tafaayo kubanga buli lwokula n'okadde wali myaka emeka 8 takyaweza myaka mingi ku nsi bavubuka balekaki yasobola n'okusala okuleka ensi yamwe ng'agyonoonye akaddiye ali pulezidenti huyo agendagende wa Katonda ng'ali pulezidenti talabye ku nnaku gy'olaba kati nsaasula omuvubuka alina hope mu President Museveni talina kizibu kyonna naye kati bano baminisita abavubuka abayisa ebiteeka ebyo abamagye baganda baffe abalamuzi buli otula ku pana esalirawo eggwanga weeteeke mu ngatonto okyali muvubuka muto mwandigambe ebintu abantu banupi babyogera nze siina kyempagira nze siwagira nupi siwagira enyale mpagira buli muntu bino ebintu ebirosibi manyi buli kimbaga okiteeka mu politics baga ebyo bya nupi byebiwogana naye buno obulumi obuliwo tebwawula nupu n'enyale kati nze njogeranga munnayuganda kubanga balina engeri gye bakwekamu ebikolero byabagamba abanupu bawimuzi kakati kino ekibaleeta okumanya President
Museveni katona kujeka ekisa kikosa n'ababa ab'enyalemu ngali kulya aliko bandi bamumeneiro kubanga zinako ebina by'obufuzi bw'ojogera ng'oli mwarwedde bagambo yako kyalina okwogera kati nze njogera nga Munnayuganda balancing ebibina byonna kubanga buno obulumi tojja kunkwata mu ndi opposition tojja kunkwata mu ndi wonyene wabula ndi Munnayuganda alaba amazima waliwo essaawa nga ebina by'obufuzi tebikola bakitaffe mu Katonda mwenna muzuukuke mubuulire enjiri y'obwa unity mugyewo enjiri y'okwawula ebina by'obufuzi mugyewo enjiri y'amadiini mugyewo enjiri y'amaganda Munnayuganda afuuka omu nga bamenya akayumba kabbajjo baba bamenyekako abakulembeze baife muve mu kwewalana mu bina by'obufuzi kino wetulaga kino ekisanja bakiyita operation Lala Salama kyekitegeeza Lala Salama kubanga bwe munaakulembezanga ebina by'obufuzi muze ndi wanupu ebinyali tebinkwatako muze ndi bwenyali byannupu tebinkwatako simanyi bwefudisa mukata musajja ono wagenda kuleeta amateeka kubanga akkiriza gaana omusajja ali mukola kyebayita transition mu magezi buli yeteeka akyako amayiri genda kuyamba gavumenti ye eneddako tamanya ate bigenda okusula gavumenti ye eno yeriko neneddako kubanga yategeera ekintu kimu President Museveni yategeera ekintu kimu abantu bawulewawule mu bibiina by'obufuzi tubawulewawule mu mawanga tubayawuleyawule mu madiini tovanze sikiriza mu kibiina kyabyabufuzi kyonna nze for all Ugandans I'm a son of the soil ndi mwana wa ttaka buli we mba njogera obulumi bwange njogeranga Munnayuganda ate yo right osobola kunyinzijako n'abeeni ali Mama Museveni n'ebigomesi bye ng'akaba amaziga sina wensula Mama Museveni bwanyigirizwa azija ku TV ne mwogerera kati omukazi oyo osobola okuba nga tumuwaddeyo ekintu kyonna nga ddala otegeera gwe Munnayuganda olaba Mama Museveni n'ebisikati n'ebigomesi ng'akaaba ojja walaafu eyagala President Museveni nga n'abamwagala bawoloma kati nzigula abantu bongo kati olaba President Museveni yeerabira abantu be abamubeereddewo kati kankubetera ekintu kibi nga President Museveni ng'ali ku foomu ajja kubajjukira yateekawo enkola nti ajjukira abantu during campaign musuubuzi abantu abaagala during kalulu abantu baagala during kalulu mukalulu aba mulungi yeno 10 point program gye basuubiza kumenya mayumba njagala mbule mu 10 point program mwalimu okumenya abayumba mwalimu okuwamba container z'abasuubuzi kati ba protecting kati nego musajja gwe gain kiziba protecting ng'abantu badde wakati balina kyakola gwe wobulinzi batemyetemye abantu lwabwavu gwe tumanyi omuntu bw'omugoba bw'omenya container eyinza okuba ekozesa abantu ng'abantu 20 kati abantu 20 abo bamenye baddewo mwakava mu kisanja mwasuubiza kujja kutulugunya Bannayuganda mulowooza Uganda musobola ogifuula ensi endala mulina omukisa Bannayuganda baddembe owaye tusigombiriza gye ndaga nagamba banga njogera ensonga z'eggwanga gyojja kujjanga wano byogere mulina omukisa Bannayuganda baddembe babalese ne mukola ebikolobero byammwe byonna ne lwaki ate temubaleka nabo ne bafuna ka breathing space waliyo omuntu abaana bwe basobola okukola mu container waliyo omuntu ategera ng'osobola okukola mako ka container omuntu atuuka ogenda mu ka container yerevo ye talina busobozi yasonda obusente bwe oba yatusomba mazzi ku kyalo oba yatunda mmere oba yeetunda oba yalonda nnonde nakakadde kewali akalagala nene watadde akadala n'omugjawo basajja mmwe ayukumani mwemulowooza ensi bagikulaakulanyisa maanyi bwe gatyo abandi badde bemupi abandi genzi ne basomesa abantu ekigambo kibaita trade order nebyemupi bizinze mikono bamenya abantu bisibise Bannayuganda sirabanga Munnayuganda addamu okumpogganne nga muganya babaka babaliri abamu olukwe mulaba muli ku TikTok mujjubisa saawa zino kino kitukwatako ffenna waliwo ensi weetuuka nga tulina kwegattala kwe kutuyisaawo ne tuwangula olutalo tekiri Kampala yokka tekiri Mukono yokka kiri Uganda yonna okitegera kimu kyekugamba kakati waliwo ebintu nga byaggwanga ompulira bulungi kyekugamba twegatte nga Bannayuganda nkwegayiridde gwandaba ku TV ng'oli muvubuka bwoba wakyawa bbajjo nkyawa niwegatte ku bbajjo osooka ogguse kino baleme kumenya kayumba ka maamawo baleme kuwamba container zo tutekebe mupi ku nninga batuule bagenda kulonda ki mu parliament bw'osanga ow'emyalo mutwale ng'anyigirizibwa munno bw'osanga owa nipo abe ng'anyigirizibwa munno bw'osanga tufuuke baluganda kuba babba ettaka bali bbali yaffe ffenna tubuuka akakodyo ka President Museveni akokutwawula yawula mu bibiina by'obufuzi tubuuka akakodyo ka President Museveni akokutwawula yawula mu mawanga kigenderere tubuuka akakodyo ka President tube muntu omu nga bw'okakalizibwa n'obusungu bw'ina mbuyinanga mu Uganda siri wa nupu siri w'enyalo eno wabula ndimu kubanga nupu ejja kujeeveewo enyalo emu egenda kujeeveewo ebibiina by'obufuzi bivaawo naye eggwanga Uganda lisigalawo tusooka tulumirirwa ensi yaffe ffenna tutereze ensi yaffe ffenna nga tuli wamu then awo tujja kuddamu toyawulayawule mu bibiina byaki naye omulabe waaba atutwala oteeka ekibiina ky'ebifuzi ku nkondo gwewenyalo bw'olaba abanyigiriza wa nupu situka
owanopola abanyigiriza ow'enyale musituka sobataasa eggwanga lye kubanga Uganda Katonda yagirwa baga for God and my country yagala nnyo ensi yo okwagala ensi yo kitegeeza kukola bintu bituufu biruwa kulaba nga bantu tebanyigirizibwa ng'osirise bannayuganda mutagule maaso nti President Museveni ali ku transition from what to what from his rule to his son ekiri batukako temwajjusanga nze teri kyesogedde kubanga engokozi